Leero abakkiriza ku Canaan Land ku kkanisa ya House of Prayer Ministries International beetabye mu kusaba okw'amalya g'ekyemisana okw'amaanyi ate era nga bwe beesunga okusigalawo mu kw'okuyita mu kiro mu ssabbiiti esembayo mu kisiibo eky'ennaku 14 eky'omwezi ogwa Agasiti. Obulungi bwa Mukama mu zzadde ly'abaana abali mu masomero n'abaviira ewaka, abayonka n'abo abakyali mu mbuto, baaniriza obulungi bwa Mukama. Abaana abayonka n'abo abakyali mu mbuto, bannakawere n'abakyala b'embuto baaniriza obulungi bwa Mukama. Omusumba Aloysius Bugingo yalangirira nti okusaba okwaleero kwa njawulo era bwe kibadde mu ssala gy'akulembeddemu mu maanyi. Mu kusaba kuno abakkiriza bangi bawaddeyo ssente ez'okusigaza enjiri ku satellite era omusumba Bugingo n'abawa omukisa bawa obujulizi ku bye bafunye mu kuyita mu kuwaayo. Okukuŋŋaana kuleeta enjawulo. Wabaawo ky'otonna bakuwangula kubanga eddoboozi likyali eri, nga weetaaga kubanga okuŋŋaanye n'abalala olyoke okiwangule. Oba eri ategere kye gamba. Oluusi dayimoni ezimu gw'ogirako obugizi bba kasita tuba bangi. Ssente za satellite ono atuwadde $50,000 agenze mu banka akutte ku akawunti ye n'ajjayo akavanga taka $50,000. Mulimu eyali omuvuzi wa bodaboda nga yeetaba mu kubasabira okwasooka ku Canaan Land era we twogerera atikkula lukululana z'ebyamaguzi. Era mu sizoni y'abasooka okusabira ba bodaboda nze omukulu. Naye Katonda nkoze obulungi taata. Musumba nkoze bulungi. Kubanga kati sawa ya leero kisa kya Mukama nebaza Katonda wa wano. Katonda wa wano akola mukubireko engalo. Kati sawa ya leero ntikula tulera ya tayiro naye yali omuvuzi wa bodaboda. Nebanki era mu sizoni y'ekipya eno gye twakamalako Mukama yangulidde ennyumba ng'ewedde nagimaliriza twayingidde twavudde mu muzigo. Musumba yali yagamba omuzigo gwali gufuuse ekisiraani bw'ogulwamu. Awaddeyo ssente eza satellite era omusumba Bugingo n'ategeeza nti akadde konna wakutegekayo okusaba okulala okw'abali mu bodaboda. Naye neebaza Katonda, musumba nkoze bulungi. Mutuufu nyimiridde kubanga ebikwatagana ne poloti ezo zo nina amakanga funye simanyi ekisa kya Mukama. Musumba nkoze bulungi. Muzeeyi nkwebaza. Amiina. Nsanyuse. Teri kinsanyusanga kulabayo muvubuka avudde mu mbeera embi. Ababodaboda n'atero bategekerayo saavisi endala. Kati mwe abaazivaamu okuyita mu njiri mujja kujja mwogere nammwe mwogere nabo. Mukama yebazibwe. Kozi gwani JK Hardware ekachiri atuletedde emitwalo 10 enjiri esigale ku satellite. Waliwo omukyala avuze okukulukusa amaziga bw'ategeezezza nti yalina olubuto n'atuuka ekiseera alugyemu naye olw'enjiri y'omusumba Aloysius Bugingo eva ku Canaan Land n'aguma era mulamu. Nze singa siwuliriza njiri ya musumba singa luno olubuto olundina nandibadde nalugyamu kale kankomaawo biwanvu. Kyoba omanya nti oyo omwana oba alibeera kimunsi oba alibeera kimunsi enjiri ye munywerezaamu. Enjiri eyamba betulabako n'abakyali munda. Twebaza Mukama. Abantu bangi bavudde mu bitundu eby'enjawulo okuli n'amawanga ag'ebweru ne bawaayo ssente za satellite era omusumba Bugingo abasabidde omukisa. Oleese emitwalo 10 satellite enjiri enywere. Zino zange 5. Sala Namusisi avudde Sentema asiika Kabalagala naye amugye mu njiri aleese emitwalo 5 satellite enjiri ebuulirwe. Mukama akuwa omukisa. Nabuuma Brenda Flavia ali Italy yaweereza za Pentagoni. Enjiri ebuulirwa kyova tulina okwayo ssente za satellite nowe Italy naye afuna emirembe. Zino za satellite emitwalo 10 Timothy tweyanziza. Zino za satellite Martin aleese emitwalo 10 tweyanziza. Katonda wange ono atuwadde ava nno Mbaale $1,000,000.
ava Mbale kanjogereko lya Unisi lyokka. Ku Sande eno abakubirizza okujja mu bungi mu kusaba ku Canaanland ate era bajje ne ssente eza satellite obutasubwa nsaleesale owa 15 August. Nkwegayiridde nnyo gwali ku Solo FM n'abali ku Solo TV ng'ogenda kujja tumalirize ffenna ekisiibo kino mu Sunday service eno nja kwanoyintinga muntu ku muntu Katonda musaba akuwere ddala omukisa era agaziye ensalo zo. Tegeka ebbaasa ne bwe bakutiya nnamba ya ssente gireete tojja kukola loosi. Tosobola kukola loosi. Sirina gwe mmanyiyo agamba nawaayo ssente za satellite enjiri ereme kuva ku satellite esaasaanira amawanga ng'eva ku satellite nze Mukama n'atabako kyakyusa. Byatumwebaze Godfrey, Solo TV.